bannange mwenna ndi musanyufu kubanga tuzzeemu ate okusisinkana ng'era Mukama Katonda bw'abakkiriza abajje mwenna eyo abandaba abampuliriza tukomyewo nate n'olulimi lwaffe Oluganda nga tukozesa ebisoko oba engero ebintu ebyo tubikozesa omu n'abuuza n'agamba tebirina makulu ki amakulu gaabyo mangi nga tutuyigiriza okwegendereza okuba n'empisa okukendeeza ku bigambo ebingi bye twandikozesezza ne tusobola okuba nga tulungamya Oluganda. Nze Ssemambo nga bulijjo era nga nze n'ekisoko ky'olwaleero ekigamba nti kanaaluzaala. Ekigambo kanaaluzaala kitegeeza kwereetera mitawaana. Omuntu okwereetera emitawaana ogireeta otya? Tugeze kati amaka mumanyi amaka ga bika bingi buli omu balina batambuza embeera yaabwe ey'awaka. Oyinza okusanga wagenda oseegeddeyo ate omwami gwe walumba ye muganda wo oba mukoddomi wo naye ng'alina omukyala. Kati muba mulya n'owooza kino ki kiri mu mmere oyagala omuliseemu olabe mbw'oba baafumbye ekitali kituufu laba nnyinimu bw'akiraba. Olaba omutaana gw'oba oleese emmere muba mujja gibuuka n'okuba ng'okyayibwa obutaddamu kutuula mu maka omwo owulidde ebigambo by'okwegendereza. Ekisoko ekigamba nti kanaaluzaala ng'omuwuulu amulisa ku mmere. Neyanziza neyanzenge.